kulisa mukuu mulamu alaba KTV olunaku olwaleero. Nze Raymond Kazibwe omwanjuza program ekijjo manyi yebyamateeka. Nfuna bapuliida amanyi ensonga zino. Asibajje mu ssomero ly'amateeka siyeta abaana bato. Nane yasaba kwa court nangamba naye Raymond nange nkyaza konzo oli wandikoero disi konza soko mu practicing. Sijja kwete jovu yize wano. Bakanse bendeeta amo bamanyi abantu amanyi nita abalungi. Mikwano gyange abalambalabyeko. Namusaako mukwano gwange council tedi namuleme. Amuleme oyo wano Christmas ngegera tuuka ajja nankola obulungi. Ejjano katono ng'alina n'omusaala nga nyiya ssente. Niwe yajja inakivubo namusalira kafuna omusajja. Nyabo baba mufuna mukama mulungi otomufunanga lejjangu tulabe nkuzzeeko emikono. Bwana akubula nze wendi. Nze Raymond Kazibwe. Namusaako lo farm nyingi ze kulagana nazo. Namusaako mukwano gwange Rakafu Company Advocates nao mukama wange Anthony Kawesa inawe lisata bangamba ni wakozemu konsobiterezaamu abantu kula fenne emirimu nemwena mwena baloya batabba bantu kiba kiri nnyo okubba omuntu abantu abamu bagedde tulinga bakaaba nze n'omukazi ya nnumba wano yejjanga bamubbyeko ebintu bye tojja musaba ssente omwejja tayina transport mbayambe mulimu gwe tukola guno empere yaffe eri mu ggulu bannaffe bangi babbi n'amalako bubi tuyamba abantu abo kale negatiddwako mukwano gwange oba muto wange mukulu wange simanyi bamuyita luyimbazi nalukoola ono abaddeho ku TV nyingi mwogezi wa ku radio si wa ku mikolo siza bangi bamuyita neŋŋamba ki bamuyita nga tinangize mukwano gwange neŋŋamba wano ssebo senkagale wa nalukoola kamuleete nalukoola ssebo tuge ku court order kituufu manyi twogera ebintu bino nga byaffectinga abantu njagala nnyo ofuna ebintu ebitera okubonyaabonya abantu baga alaba Kingdom TV KTV eno yaffe yaabwe eno okuva nga 23 n'okudda ggulu programu eyakuba esemberako wansi kunaku lwe lumu naye ku ssaawa emu ez'olweggulo sez'okumakya atulabye otuddamu enkeera waalwo ku Thursday ku ssaawa zibeera 4 ku makya mutoze Springboard naye tusobodde tukwatiraawo gye tuli ku YouTube sebo YouTube tubeerako genda yoko neyo gagifuna enkyanga gyeri court order bitwogerako kati ngenda okubuuza omulamuzi nga granting a court order ng'agishuinga biki byasinziirako buli nsonga nyinza okugamba mukama wangu mulamuzi banzibyeko omukazi mpeera ono court order agira amuleka what informs ekibuuzo ekyo nno kirungi nnyo era sibuuza bibi kubanga abantu bangi yabeera awo ng'alina ensonga naye ng'ensonga tejjaayo makulu muffe bannamateeka bw'oba ozze okuŋŋamba oyinza okuba oli munyiivu ku nsonga emu naye ng'ate amateeka ne bwe gateekako ekitangaaza tegalaba nsonga lwaki oli munyiivu documents zino zina naŋŋambye tosoma namu ojjabirako ate oli gwe mpawaabira tagambi muwenako era ekyokulabirako ekyangu ennyo kiri ku caveat envumbo oli agenda n'agamba njagala kusaako envumbo abo bali mu kubba ebintu bya taata wange nombuuza taata wa atya nkakasa bw'oba tolina nsonga etegerekeka envumbo tegendako kati ne wanno ng'agenda granting court order biki byasinzirako gigaba ku buli nsonga oba bwayagadde wagigaba ekisooka sooka owaaba omusango main suit nga kyenjogedde luli mu kusooka bw'owaaba olina okukakasa kooti nti olina emikisa mingi ekitegeeza linnako toyinza funa court order mpozi ng'eriyo omusango wa main suit oteekwa okuba n'ekisooka eri waggulu kye bajja okusala oluvannyuma kati oyagala ennyumba yange nyinza kukwata ogisevinga awo nfuna ki anti so nga bagala gimenya kesi yagimenya ssaawa eyo bw'oba ogenze mu kooti ng'oyagala bakuwe oda eyeegaana okumenya olina okukakasa nti ekyo ky'oyagala bamenye tekinnamenyebwa naye ng'olina okutya nti banaatera okujja okukimenya kiba kiyita batya eyo kati mu luzungu bakiyita status quo gy'oyagala okupreservinga kuba bwe kiba nga ennyumba ya jjajjaawe eyamwamba gy'otidde nti bagenda gimenya ddala olina ebiraga nti bagenda gimenya
awo kooti ewa order naye bw'ojja mu kooti ng'ogibuulirako nti baagimenye eggulo kooti ekugamba kati guma bugumi tuwulire omusango paka lwe guliggwa bw'oli wangula omulamuzi Yasini Nyazi gwalukwago a court an injunction that comes late has nothing to injunct. Yes. Etako kubanga erina kyesiba tekimala ne kibaawo. Comes late has nothing to injunct. Yes. Abalamuzi beyagala. Yenkola yayo. Kakati kyoyagala okukuuma oyagala order naye oteekwa okukakasa nti kyoyagala bakuume tekinnaba kwonooneka. Ekirala ddala mu byowaabye olina mulimu eggumba cause of action mu nsonga yeri nti era olina emikisa mingi egy'okuwangula omusango gwo gwowaabye eno application ensaba yeeno mweva muli musango nti olina bw'aba atunuddemu oba n'atunula ku nsonga zino z'oleese ddala alabamu eggumba omulamuzi naye ddala omusajja ono alina byannyonnyodde agambye nti ennyumba eyo yagifuna kuva ku jjajjaawe jjajjaawe yagifuna mu 1940 era waabadde ebbanga lyonna waalimira n'okulimira era singa bamala ne bajja ne baleeta weetiye n'emenya ennyumba tajja kuba nawaasula ne baleeta weetiye n'asaanyaawo muwogo we bibino ebifaananyi abindaze ebya muwogo gwe yalima n'ennyumba enkadde ya jjajjaawe gye yasikira agitaddewo ddala omusajja ono ayinza okuwangula omusango guno emikisa mingi obiraba ebigambo ng'ebyo ebyamakulu by'olina okulaga omulamuzi kakati ekirala kakasa eri omulamuzi nti ddala bw'ataakuwe oda egaana basajja abo kuleeta weetiye kumenyawo nnyumba ey'omwamba ogenda okufiirizibwa ate ng'okufiirizibwa kwonaafuna esente tezisobola kuzzaawo irreparable damage kuba kakati kankubuuza jjajjaawe we yakuwa ennyumba y'omwamba gwe girabe uniqueness gyerina janjawulo nnyo ku ndala ekirala ogirinako sentimental attachments wewe mujjukirira we mwazanyira nga muli buto weewo we mwana gange emiyembe n'amalaalo ga jjajjaawo gali manju bwe bagasima bwe bajjawo ennyumba eno ddala ddala muwendo gwenkana ki ogwa ssente ogusobola okuzzaawo ebintu ebyo ebyamakulu ennyo ebikujjukiza ebijjukiza ebyamaanyi ebyo byonna bisike obireete mu nsaba yeeno omulamuzi asobole eddala naye okutunuulira agambe nti nja kuba mukendeevu nnyo bwe sikkiriza kiragiro kino kalafuna court order mpayo kasente mu kooti okujjako essente ez'omusolo z'olina okusasula baziyita court fees bw'oba tosasudde court fees eyo nno nsonga nkulu nnyo ereetera n'okugoba omusango gwo era looya w'esayidi eri singa abeera agyesigamyeko oba oli gw'ovuganya naye ekyo kisobola okubeera ensonga ereetera omulamuzi obutakuwulira sinakindi n'agoba ensonga yo netabaamu omusango gwali gwa Enago Projects ne Kasirye Gwanga omulamuzi we yagamba nti actually n'omusango mulala gwali gwandi yasala Faith Munda n'agamba nti obanga towadde court fees buli document gyoyeta nga yetera kuba tokisasulidde bagiteeka out n'ogwa Nadduli gwali gwa gundi ono gwali gwa Ndawula versus Nadduli byawayima tebiriko tawadde fees ne bagamba kitegeeza kaba kasente nga mmeka kisinzira kakati wabaayo wosasula siringi nga 1,500 zokka 1,800 naye ate kubaako eza Uganda litunga biri cheap naye ate bw'oba owaaba omusango guli omulamba value eno ey'ekyo kyowawaabira kyova olaba otwala ne bakola assessment ne babalirira ne bageraageranya mmeka z'osaana okusasula si buli kimu nti kisasula omuwendo gwe gumu awamu gukyuka kati gwe naakuwayo kasente pulira gwokolera mukama nze bampa sente manyi gwakolera bweri naye mwedi Katonda andi kaakati najjawa sente ezigenda okwoza engoye z'ennyambala oba ozigula wali toyoza onafuka pulida luli taata yalinga mpa kati mulimu gwenkola ate nnyina okugula sukaali ntwalire taata weno kankubulira okwagala ensi yo tekitegeeza kwerya nkuta
nationalism does not mean starvation. However, wajawo ekiseera w'olina okukolera abannansi n'obayambako n'ozaayo eri kati nze ono muyambire ssente oba bwereere bintu babitwala mukazi munaku kikyalwanirira bintu bya bbaawe ogwokimanyi nti omuntu bw'aba alwanirira ebyobugagga omugenzi bye yaleka etteeka limukkiriza okutoolamu mu bintu ebyo asasule bapulida n'emisoso emirala era okolonzeeyo nzize ndi nkubuulira saagala gwa addukanya ebintu by'omugenzi olumya abo bonna abojjako obuyambi okufuna ebintu ebyo kati bonna amala obifuna gwe ate olye wekka akuwayo kasente akwala sente nga akuwa kisinziira emirimu nga bwe gifaanana mateeka nno sebo rangi neogamba kale kankubuulire enkula y'omutwe yeekuwa ensanirira buli kimu kirina emirimu gyakyo obungi bwagyo nga bwe buba butambula gwokimanyi nti olumu akasango kayinza okuba akatono naye ne kaba kazibu nnyo nga ne gwobinkana naye alwana nnyo oba wakafuna kino ate n'aleeta kino ate n'aleeta kino kati tosobola kukyajinga kyekimu waliyo omusajja gwowandiikira ng'omubanja enkeera walo n'akuba essimu n'agamba mukama wange akasente ako nsaba tusasulemu ebitundu 2 ekitundu ekisooka tukireete leero ekiddako tukireete wiiki ejja gwe tolaba nti kyanguye nebaayo ate omulala nga yo olina okusimba akaggo ng'obanja gwe tolaba ng'ogwo omulimu munene nnyo kyangu nnyo ofuna court order si kyangu nnyo bw'oba tolina nsonga za simba nga bw'owulira nzogerako kuba ekisookera ddala kyandibadde kirungi omuntu ayagala court order n'agenda ewa pulida ng'ate pulida tasobola gyefunira asobola naye akaluubirirwamuuko olw'obwo obuntu obuli tekiniko nga bw'owulira mbwogera bw'oyinza okulaba nga gw'alina ensonga kati kankubuuze what is the cause of action kuba omuntu aloopa omusango ateekwa okuba alina ekinyusi ekinyusi ky'omusango oteekwa okukakasa kooti nti owalina eddembe lyo lyalinyirirwa ono gwa wawaabidde ye yalirinnyirira kati nga tonnaba na kuloopa guli ogusooka osooka ogwekenneenye ddala oyinawo ensonga erimu kati court order ina maanyi ki singa mba nina court order mu ngalo kiki mba nina ekyamaanyi oba w'amaanyi nnyo n'okusinga alina omuziika okuggyako mu nsi etalimu nfuga y'amateeka kubanga kyenvadde ŋŋamba omusango guno gwaffe ogwakesi ogwa Lord Mayor tukkiriza nti Alan Ssewanyana yalina court order tunaakumanya yajja ssaawa mmeka kubanga pulida muno Abdallah Kiwanuka kigambibwa mbu yajja agikutte n'ayisaawo n'agiwaana Ssewanyana n'agitwala kati yalina kyamaanyi ekyo kyamanyi court order ekyo kyamaanyi nnyo kye yalina naye kikola nnyo mu nsi erimu enfuga ey'amateeka nga Uganda simanyi awamu ebeera nga waliwo enfuga ey'amateeka olulala amateeka ne bagalyamu olugayo naye era ekyo nakyo kyamanyibwa abaakola amateeka nti waliyo abo ab'omutwe guba abasobola okugaana ekiragiro kya kooti nga kizze era oli bw'aba akiriddemu olugaayo osobola okumuwa waabirewo omulamuzi n'amutwala ekolokooni oba mukawo olw'okubanga okoze contempt ogiriddemu olugaayo oba ofuuse konte muna ekiragiro kya kooti kikulu nnyo kitukuvu bw'oba oyagala okiwakanya era olina kuddayo mu kooti tolwana bulwanyi togamba nti eyo kooti order ngiwakanyiza nabwe ekito tugende mu maaso n'ebyo ffe bye twabadde tusazeewo okukola ne bw'oba minisita ne bw'oba nga gwe saabapoliisi oteekwa okuyimiriza byokola kasita ekiragiro kiba nga saabapoliisi basobola mukwata ng'avodde court order kisoboka owa Uganda ono ne bw'aba amenya amateeka amalala era asobola okukwatibwa bw'aba takwatiddwa mu kiseera ekyo nga tekisobose era basobola omukwata obudde we bubeera nga busobose kati pulezidenti tayinza kugamba nze court order sigibalamu mugende mu maaso netugamba batugamba ekitasa tugende mu maaso aba state house tosobola kugamba bw'otyo bw'ogamba bw'otyo oba weeriddemu olukwe kuba gwe pulezidenti obeera walayira nti ogenda kussa mu nkola ebyo byonna ebiri mu ssemateeka
ate ebiri mu ssemateeka mulimu n'ekitongole ekiramuzi ekirina obuyinza okukola ezo court order era obuyinza bwakyo ekitongole ekiramuzi bukijja mu bantu tofunanko togerako n'ofuna court order n'ogitwala nga baproperty b'ettaka ne bagenda maaso ekyali kibaddewo era bwe kibeerawo mbaloopa ew'omulamuzi n'akola ki ekyamaanyi omulamuzi n'abawo omukisa bawulirwa era nabo nti nno bazze wano ne batugamba nti mwalidde olugaayo mu kiragiro kya kooti bwe bagaana okujja kooti kasiteraba nti ddala baalidde olugaayo mu kiragiro kya kooti esobola obbalagira baliwe oba okubatwala mu kawome yisooka ombuli kubani ba kooti bailiifu bawanyondo ba kooti bakolera mu tteeka ki waliwo etteeka lyabwe eribafuga eryakolebwa erifuga ba bailiifu abo lyakolebwa era paalamenti balina ku mateeka waliwo amateeka era nabo balina okubeera nga bali wansi wa chief registrar bakkirizibwa okujja okuba abantu emiggo nga bamenya property y'omuntu tekikkirizibwa byonna bye bakola birina kuba mu mateeka era nga bagoberera ebiragiro nga bwe babiweereddwa balina beera bakanyama si kyekyo ojja kusanga nti nno nti ojja kusanga bailiifu nga musajja mutini bwati nga talina n'amaanyi mangi naye yabaze kussa mu nkola ebiragiro bya kooti naye olwokuba teri yandiyagadde katugambe omugoba mu nnyumba olaba oli abeera mupangisa ng'akimanya amaze ebbanga ddene nga tasasula za bupangisa nga tasasula kakati abantu abo emirundi egisinga bateekawo okulwana nabwe ekito kiba kirungi okulowooza ku bulinzi era olumu bafuna n'abakuuma singa bajja nembakuba aja oli mumenyi w'amateeka bwe baba balina kye bakoze ng'olaba nti kimenya amateeka naawe edduka oba waabiri mu mateeka kikye bayita stay of execution mateeka kakati kooti bw'ebanga ewadde ekiragiro naye ekiragiro ekyo nga bano bagenda mu maaso baagala okissa mu nkola ng'ate gwe ogamba ojulidde oba weemulugunya ku ngeri omusango gwo gye gwasalwamu gamba tewawulirwa oyinza okusanga bakuloopa naye bwe bakuloopa empapula za kooti tebazikuleetera kooti neewe ensala yaayo nga tekuwulidde oluvannyuma lw'okubanga yakuloopa alimbye n'agamba omusajja twamusanga mu katawuni ejjokolera ne tumuwa empapula naye bwe twazimuwa n'agamba nti tazifunye ne kati ffe tuzze tukutegeeza omulamuzi twamuwa empapula omulamuzi n'amatira n'ekirayiro mirundi egisinga kye bateekayo bakiyita affidavit of service kooti eyinza okuwa ensala yaayo bw'emaliza okuwa ensala yaayo oli awangudde n'agenda mu maaso n'okussa mu nkola ebyo kooti byakola ki byasalawo nze Raymond Kazibwe tuli mpugamba kijjomanyi tulaba ku nsonga zino semasonga ez'amateeka osanga kenjogera n'essaawa zino waliwo court order egaana okubeera ku ttaka eryo sifuddeyo bali akitawo ng'olina bwakafu naye court order tugijjawo lwakuvuma muntu kansa kugambye ogenda mu kooti kansa bamuyita luyimbazi nalukoola yayogera ku nsonga zino ez'amateeka kyegamba naye funa peeni n'olupapula obeere ng'owandiika ebifikkawo naawe byesomese no si byagenda ku neeti nedda mu Uganda tulina bapuliida abakisobola okuwoza kati kanso service court order singa kooti egimpa waliwo tutamaze nti omuntu ombuza ku stay of execution oli awangudde mu ngeri y'amankyolo yalimba kooti kooti neewulira ku sayidi eyeyo ka neewe ensala omusajja eyawangula kati agenda mu maaso ayagala kussa mu nkola ebyo kooti byeyamuwa okugeza kooti yamugamba yamukkiriza ekugobemu mu nnyumba kati bw'obimanya dduka mu kooti mangu nnyo ogisabe kuwe order kikyukira ne injunction eyasite sebe waze tubuuza ebibuuzo bingi injunction ejja nga olwopya omusango nga waliwo ekintu ky'oyagala okuziyiza kireme kubeerawo nga bwe kinaabeerawo kijja kulumya ng'ate okuluma okwo kwonaafuna esente obusente ziyinza n'obutakuzaawo naye ate stay of execution oba olemesa oba osaba kooti estaying eremese okussa mu nkola ensala yaayo okutuusa ng'emaliriza okuwulira okwemulugunyako
oba okujulirako njifuna mu kooti yemwera osobola okugifuna mu kooti yemwe yawe ensale tugeze singa ebadde high court Hodnat Kampala nga yagambye bamenye ekizimbe kati eno site yinja mu high court ye Kampala bangenda mu kooti ndulu osobola okijja mu high court ye Kampala osobola n'okugenda ew'omulamuzi y'omwoyo nga gwe bakuwadde era yawa ensala eri n'omugamba nti laba wano bwe wali osala waliwo bye bakulimba by'otaamanya nze tebampanga ku mpapula ezintegeeza nti ndi muloope singa bazimpa nandize nendeeta okwewozaako kwange ate nawe wali matidde nti yenze mutuufu mu nsonga kati naye waliwo kye bayita execution division high court execution division nti ensala za kooti bwe ziba zikoleddwa mu makooti ag'enjawulo oba magistrates court naddala wano mu Kampala efayiro ezo zigendawa mu execution division kale kyamagezi nnyo bwebeera nga execution division yeri mu kugenda mu maaso n'ensonga eyo gy'oba osaba kasembeyo nakalonga sinagenda masimu atulaba KTV essimu yaffe ejja kubeera 070 933 naye kamwe mubuuza kano kitugamba service oba okusavinga omuntu court order twewole ku musango gwa baali bajja mu Mayor Lukwago Obwesige Alani Ssewanyana kansala yajja ne court order n'agitisa nga abuse n'okubuka ku mmeeza n'agisa maaso ga minister ani alina okusavinga court order alina kubeera kansala pulida yenyini agirese oba njiweereza ku internet nenyimweza ku WhatsApp webale nnyo kakati kisinzira era mu circumstances z'ensonga waliwo lwabeera process server omumanyi betukola nabo mu offices zaffe nga bapulida oba mu kooti ajja n'akusavinga empapula kooti emukkiriza pulida akkirizibwa okuleeta empapula zisavinga pate mu musango akkirizibwa okuleeta empapula katugambe omusajja yaloopa omusango bamuwadde court order lwaki tagireeta n'agisavinga oyo gwabeera nga gwe yawawaabira ate wenjimuweza ku WhatsApp kakati WhatsApp kati dobenokota nenga ba photo effective service kati olumu twali mu kooti ng'enakawo ekyaliwo registrar gwe bayita waninda yagamba nti no nti tosobola kuŋŋamba nti tewasavinze nti tewabuuliddeko munno nti n'omuloopi ng'alina n'essimu eriko WhatsApp ku mulembe guno omuki waakiri akimanyeeko kakati ku nsonga ya Lukwago Alani Ssewanyana kitundu y'omu ku abo abaali mu kanso ati kati authority erimu Lord Mayor ne ba councillor bweba court order erewerezebwa eri minister erine authority eregenda maaso ne executive director ne Ssewanyana ye party kyogamba Alani Ssewanyana bamuwa order ng'ate y'omu ku bakansala abatuula mu kanso kali nga kitegeeza yali asobola okuwa information ng'agiwa kanso newankubadde tugenda mu maaso ne impeachment naye waliwo wano court order gyenfunye yino girabeko ssebe ali mukubiriza olukiiko nawabukira ku mmeeza era effective service anti ayinza okuba yasooka n'abawa mu mirembe ne bagaana ng'alina okuteekawo embeera mangu era naye ngekyamazima abasimanyi bagamba ndi Alani Ssewanyana ena fuskapu nkalu atulaba ku KTV essimu yaffe kangirange eri 070 933 kale asobola kumukwata halo naye bwe wabanga katigutuuliwa halo ali ku ssimu tukuwulya bulungi omusango twalina omusango olinakuwangula nenkola apiri tumala okukola apiro twalina consent twasayine nga nasooka nempangula mu magistrate court kati nawangula my court naye we nawangula yagamba
aleke kunsasula ete eza magistrate court netutekawo consenti nti wetuliba tumaliriza omusango oguddako alyoka nsasule kati oyamala n'asinga mu high court nengenda mu court of appeal nenteekamu state of execution okuyimiriza oda z'omulamuzi oli bwemala okuziyimiriza tezaawulirwa kakati yena nabatifayiringa mpiiro tugende maaso ampiri wekolekyewuliwe kati nze nali ku gulawundi bwembeera ku gulawundi netandika okubaako byenkolerawo okusinzira ku consent gye twakanyako mu magistrate court ye najja ne poliisi nti nkoze trespassing kubanga yali yasinga omusango kati awo nze neŋŋamba nze kyagendera ku consent gyetwakanyako kubanga tetwafuna oda yonna wano mu kunsinga kati omuntu oyo yali mutuufu okundeetera polisi nti trespassize ng'ate nze eri ku gulawundi kansa agenda kuddamu kiba kirungi nnyo ekibuuzo ekyo kale ali ku KTV tukweyanjiza ali ku KTV bw'oba mukubye osobola okuviira TV eyo nyala ebibuuzo ng'ebyo omanyi nina abantu bangi abayita mu mbeera bw'etyo kansa gwe nina yoyo Luyembazi na Lukola. Halo. Wanji. Kaya sana jebale. Muninyo ya Echemba tempo no caso. Como dice kama mstari tangaza miaka vile kukoseria sasa vai kusikiliza kama basi inawezekana leo kusikia kama mstari. Kukoseria Pessoa de qual uma pessoa que dá nada ao que eu vou deixar muito. Okay. Agenda kuddamu. Kankwata esimu ndowoozeemu. Producer wange nno gamba taŋŋaanye okukwata essimu kale kanso tubaddemu abo. Webale nnyo. Kati ekisookera ddala omanye ebintu ebimu kale kankwata asemba banzikiriza ali ku ssimu bakutaasizza. Wanji kale sebo naye jebale nkibuuze mu bwangu otegedde kyo okay kachirumu ayagala okukitwala najja n'asigula enkwanyi kali tuli awo beebuuza tumukuleko musango ki bayagugamba kale nenza tukomye ku esimu ndowooza kanso baddemu abo webale nnyo sokera kuoyo asembi katusooke kwasembi okukyusa empenda musango ate nno guli criminal musango ki omuntu katugamba oli najjawo buno obuyinja wekabadde n'akasesetula n'akazeewala n'agaziya musango gusobola okutwala mu kawome emyaka esatu toze kutiisa abawuliriza abange nabandaba sikulimba kimenyera ddala amateeka okujja empenda kati ng'oluwanyi we lubadde n'oluzeewalala mu bukulupya bajja kugulako omusango ekirala lwaki wali badde okkiriza ebyo bibeere bw'oba olina ekibanja kyo kikozese simbako emiti wakiri kyetoolooze ekibanja tekibeera bubeezi awo mukozese ebibanja byammwe bantu mmwe naye ng'omuntu okuseesetula empenda kimenya amateeka mugende ku poliisi mu ripootinge bajja mugulako omusango guli criminal kakati olye omulala agambye nti bwe bamusinga ne bajulira kakati n'agenda mu maaso n'okulaakulanya jjukira ajulidde practically nze nyina obutiitizi bwange nti ensonga ng'ekyaliyo mu kkooti nsigala nsula awo wembadde kubanga simanyi kigenda kuvaamu kakati
gwolina embavu ezigamba kangende mu maaso n'okuzimba okulakulanya awantu wano wadde tukyakayanirawo oli mutuufu naye jjukira nze nramba kubanga enzo oyo omukyala sandirese ba poliisi ate kati bwe mala okuwangula n'enkuwujja omusango mu court of appeal byonna byozimbye ntwala bitwala kuba bagamba aveemu byeyagira byali bikyamu asasule ne kosi z'omusango okiraba ndooza naye nga tekyalinamu makulu okugamba nti otrespasinga kuba okutrespasinga kye bayita okusaalimba omuntu okusaalimbira ku ttaka lya munne kiba kitegeeza nti ono awaaba yaliko gwawaaba okusaalimba kakasa nti gwe oli kuki ku ttaka oli tasobola kusaalimba nga gwe toliiko gwaloopa gwoteekwa okubaamu oyina possessor, you are in possession, quiet possession. Kati waliwo omulala azze okulumba kati ogamba otya trespass ngate sigwaliko osula lungujja jo oli yasula kawempe wokayanire kawempe ono yaliko gwovudde lungujja ate gwogamba oli nti asalimba koti guma paka lwe munaamaliriza nsonga ndala eyo akati omulala waliwo awo omulala ayina kyagambye waito wandika kanso badde siwandika nze mbeera nesigo omutwe guno olaye okuliddemu olukwenno waliwo omulala alina kyagambye abadde oyo wemunyonyo yagambye ekyokusigula empanyi oli omulala bamusinga omusango nasigala ngaasimba kulera okuteebereza manye abantu abatulaba abo agenda okubuuza nga alina ensonga manyize nti babeera ambagire bandabako ne wano nagamba ayinza okugamba saagadde kukuba simu omulala mujjukidde agambye nedda si kumuyiya agambye oli bamusingisa omusango ekibonerezo kya myaka 3 ng'ali mu kaduukulu basobola okukola reconciliation obudde bwabayitaka yonno kyaleese ebibuzo biri criminal bibiri ebigwa mu area ya criminal nabantu badde tubadde twogera ku civil okusinga ekyamazima bwembanga mwagala reconciliation okukkaanya okutabagana mugikole mangu nga tebannasala musango lwaki mu misango egyo egya criminal omusango si gugwo gwaloopye ku poliisi gwa gavumenti state kyovola abagamba Uganda versus Sekiziyivu kubanga gavumenti erina obuvunaanyizibwa obw'okukuuma omuntu n'ebintu bye kati gwaloopye oli mujulizi gavumenti yewaaba nga tumaliriza nkolera komenti kano sinze ngenda okaddamu ggwe mayinze wenzijja saba mubikkwasa ata wange kiri mateeka kino tuvudde court order kiri mateeka nga kooti etadde omuntu emuwadde bail nebamukwata ekiba kiri mateeka mpa grounds webale nnyo kakati kiri mu mateeka kooti okuddamu okukwata omuntu ateereddwa naye tekisaanidde kumukwatira mu kooti oba wabweru waayo leka kutiisatiisa bwetengeredde bwaki bwa kooti ebikolwa ebyo bize bibeerawo ne bwe baali bavunaanye mukulu Kayihura abantu ne bagenda okutiisatiisa ebikolwa ebyo si birungi bityobola naye nno tekyakasooka ne mu 1973 waliwo fetufe tusoma waliwo omusajja gwe bayitanga Dungu eyali nannyini Delight Cinema bamuta yayina looya we Sebunya Enoth kati ali Canada nga bali ku Buganda Road nga naye nga saaba polisi w'ekiseera ekyo ng'aleese abasajja bamukwate bamutte era omusajja ne bamuwa beyiro n'asaba omulamuzi nti nkwegayiridde nzizaawa eruzira omusajja asaba polisi w'ekiseera ekyo bamuyita Kasimu erinnya eddala nderabi n'omusango gwamusinga ne bamuwanika kalaba mu 1989 Justice Odochie yagumusingisa ogw'okutta oyo omusajja Dungu yagamba omulamuzi nti bw'omuzaayo eruzira kyetugenda omukola kigenda kutuuka ku ggwe nga bamulinze kakati ne wano olina bw'oba n'omukwata ekisooka buli kaseera tukozesa kye bayita reasonable force nalukoola omanyi waabeera ewakaawe omanyi n'ofiisi ye weeri
bwe baba bakulopedde omusango gw'omupoliisi noonyereza omale omuwandikira ebbaluwa ajje ku polisi tutuuse gamba ng'ofunye client bairo mugasimba ukyupa okutuli ekyopa ogenda tukubuuse ogende bugenzi kale kyalibadde kirungi kubasibule obudde bwanzigweddeko obasaba omuleka ogwo njagenda onamaliriza ate layisinsi yange olweba ewedde anne nsi oyinza okuleka ogwe n'okulanza nenyinyuka kale tusiibulebe bannange abali eyo omukyala kamwerabira omukyala mutumidde omu akyali omu wetwogerera akyali omu abali eyo ababadde batulaba mubadde balungi nnyo kuba akafaananyi singa tubadde twogera naye nga tiri yatuwulira kibangwa okubeera nti olinda mmeeri naye ku kisaawe ekyennyonyi obanga asiga naye nga woosiga temuli biba bugimu nange nsanyusese wenkuyitanga ojjanga njakujja ndowooza ku lwa bannange Robert ku kamera nawo ne Joseph tuli aguma nawo ali mu byuma eyo ne ku lwa mukama waffe Kayire Michael ne ku lwa byonna Mulabirizi Kiganda Daudi mbasiba omuso bulungi ate mweraba Yesu ye Mukama. Embeera nga oyatuuka ennaku zino abantu